afande tukwaniriza obulamu buli butya twagala otubulire ku musango oba ku embeera eyatuukiziddwa ku basawo abagambibwa nti kuru ya Alien Skin yeyabakuba. Embeera eriwo nti tuli mu kunoonyereza ku misango ebiri. Ogusooka guli mu kunoonyerezebwa poliisi yaffe y'e Katwe nga guno gugambibwa okuba nti gwaggiziddwa mu bitundu by'e Makindye. Omwami Tumwesigye Joram alina emyaka 28 yaleeteddwa mu ddwaliro Nsambya ng'embeera gy'alimu si nnungi era abamuleese okusinziira ku batwala eddwaliro tibayeyanjudde. Ebiseera ebisinga enkola nga bweri nti bw'oba oleese omuntu ali mu mbeera embi ng'ategeeza okuba nti naafunye akabenje oba ng'asangiddwa ku kkubo mu mbeera ey'okuba nti nno oba otuusiddwako ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo ng'akubibwa oba olina okweyanjula amannya go n'omuntu nga bumumanyi. Kigambibwa wano tebayeyanjudde, babadde 6 ng'emmotoka gye balimu eriko kigambo Just Fangon. Era wayita essaawa emu nga yakaleetebwa n'akutuka. Kigambibwa nti bano bakomyewo mu ddwaliro nga basaba omusawo eyabadde ali ku jjute amanya Matovu Zaidi, Dr. Matovu Zaidi, ebiwandiiko ebyekuusa ku butebe babadde bajjanjamu omuntu nga tannafa ebaaganye okubawa kuba babadde tebayanjudde nga bwe bayita omuntu ono. Era eyabadde yeewaddeyo nga muganda we ye oli bwe yafudde yadduse buddusi. So mu kugaana kuno kigambibwa abasikaali bo gwe bagamba nti no yabadde Alien Skin n'abantu abalala bakakkanye ku musawo ono ne bamukuba ne badda ne ku basikaali abazze okumutaasa nabo ne babakuba. Era bonna bali mu ddwaliro awo Nsambya batunula obujjanjabi emisago ne bafunye. Poliisi yazze n'eggyayo omulambo guno n'egutwala mu ggwanika e Mulago era yeeyongedde maaso n'okugwekebejja omuntu ono yafudde ki naye biyitiŋŋana bu kabenje motoka yamulemeredde n'agezaako gibuukamu n'atebwe yabuukidde n'asanga ekisenge kwebityo kigambibwa kitutannabakakasa naye ng'okunoonyereza kutandise okuzuulira ddala kwaffe kati tubinoonyerezaako nga ttemu. Then ku sayidi eri poliisi yaffe y'e Kabalagala enoonyereza ku buvuyo obwabadde ku ddwaliro Nsambya. Omusawo Matovu Zaidi n'abasikaali 2 mu Yanda Anthony ne Odongo Alex abaakubiddwa ku ddwaliro era nga waliwo ebyababbiddwako mu mbeera ey'okubakuba. So okunoonyereza okukyagenda mu maaso twagala kakasiza ddala kituufu ono omwami nga bwe balumiriza yabadde Alien Skin nga yakuuliddemu akakoosi kano akakoze fujjo oba era bwe kinaaba kikakasiddwa tujja bba tubategeeza ekyokuddako naye ng'ekigendera kyakulaba nti tukwata abo bonna ababadde mabega w'ekikolwa kino. Kakati Alien Skin y'omu ku banoonyezebwa essaawa eno. Kituufu y'omu ku banoonyezebwa. Era kabwefuba aliwo wakulaba nti no tufuna obutambi bw'eddwaliro tuyita CCTV footages okutuyamba okukolaboratinga ne statement basikaali ze batuwadde. So bwe kikakasibwa tujja bba tutandikira okunoonyereza bonna abalabikidde mu butambi. Waliwo ebigambibwa nti baagezezzaako okufuna omuntu oyo nga yakafa then n'abanyibwa n'agaanibwa obbaweebwa. Ekyo nga bwe nkutegeezezza procedure ez'okujja omuntu oba okkireminga omuntu mu ddwaliro ng'amaze okufa olina okuvaayo n'olaga nti nno omuntu ono omumanyi bulungi oba omulinako oluganda oba n'obawa obujulizi nti omuntu gwe bagenda okukwasa omumanyi bulungi. Then ekirala poliisi erina okutegeezebwa kubona omuntu embeera gye yafuddemu eriko akabuuza toyinza kuvaayo buvi n'ojjayo mulambo nga tegunnagenda mu ggwanika kugwekebejja ne bagukuwa. Ekyo tukibagaana amalwaliro gonna ag'obwannannyini. Omuntu yenna bw'aba afudde mu mbeera eyo alina okuyita mu ggwanika ery'eggwanga. Okay, mugamba abantu bonna ababadde alwala nti baakubiddwa ate mwagala kufuna CCTV footage. Kati ani si bantu bonna abaakubiddwa abantu tulimanyi 3. So wabaddewo abalala bakireminze nti Alien Skin y'omu ku bakubiddwa. Abaakubiddwa bennyini bakireminga Alien Skin y'omu ku baakubiddwa.
singa kizuulibwa nti y'omu ku baakubye kyekiddako ku muvubuka ono kubanga kyabikanga effujjo eriyitiridde obungi mu Uganda. Gavumenti eba erina otuwabula, waliwo ofiisi gye bayita eya Resident State Attorney, eba erina otuwabula kiki tuyinza okuzzaamu. Kale Afande Luke, kubemu waliwo ka video akatambi akali Skin akali mu kutambula ng'agamba nti eby'omuntu waabwe bye baagala okumanya bati amateeka gajja kukola oluvannyuma era bagamba nti omuntu waabwe alina ebintu ebyaggiddwamu since mwamututte mu police mochari. Ekyo nga bwe nkutegeezezza, omuntu yenna afudde alina okuyita mu mochari tumanya yafudde ki. Bwe baba balina claim yonna ku muntu oyo balina ogiyisa mitendera. Abasawo balina ekitongole eky'obusawo ekibatwala nakyo tuba tusobola okukinoonyerezaako baba nga waliwo obulagajjavu ku sayidi yaabwe. Si bo okutwalira amateeka mu ngalo, tebalina buyinza bwonna bukuleiminga mbu bo baagala kumanya kino. Bakozesa bigambo, olina kwemulugunya mu ofiisi ez'enjawulo ne zinoonyereza ne zituuka ku nsonga entuufu. yayogezza maanyi ng'agamba nti bwe baba nga tebabawadde kiki ddala kyasse omwana waabwe bagenda kufayininga out nga bba abavubuka abakireiminga omwana waabwe. Basabira.